Mu nkyukakyuka ezaakolebwa amagye gye buvuddeko Pulezidenti Yoweri Museveni yalonda Major General Peter Elweru yali akulira ekinyonyi ky'amagye ekyokubiri ku buduumizi bw'amagye ag'oku ttaka. Ono yasuubirizaawo ng'essira bwagenda okulissa ku ky'okulanga embeera z'abasirikale eza bulijjo zikyuka okusobola okukola obulungi emirimu gyabwe. Kyokka bino byonna ayongedde okukalatira abasirikale okulaba nga tebazingamya nkolagana yonna n'abantu aba bulijjo. That is priority number one. Because we cannot be an armed force without the wananchi. We are here because of them. If we act against their interests, then we shall live like other armies. We had the UA here, it went. We had the UNLA, it also what? I don't know, we had which one? Akikatiriza nga abasirikale balina okukola ennyo okusobola okutuuka ku birungi. It's not by accident. It is not easy. I have a bullet here in my body. I told you I shed my blood here. So when you see me moving in this beautiful car, please sit down to fight here. I worked for it. Agamba nti n'abantu aba bulijjo balina okukyusa endowooza zaabwe okusobola okubeera obulungi. I want our people to change their mindset, the way they look at things. This issue of handouts, especially when time comes for my chairman here for their elections, and you find they are moving with 500 coins, everybody. Era ategeezezza ng'abantu bangi ensangi zino bwe balowooza nti enkola ey'obujeemu oba defiance ejja okubatuusa ku bye baagala ne batuuka n'okugaana okukola. You must sweat in order to eat. Then you say, I am on defiance, no sweating. That I want to eat. I hear now every people are crying, food, government bring food here, government bring food here. Because they defied God. Yenyamidde okubanga mu kiseera kino emmere eri bwetteeso eva Karamoja. They are doing very well. They are supplying peso with what? Sugar. Very tasty. Now I don't know what is happening to my people in peso. I think I'm going to pay them. How can we be supplied from Karamoja? Ebirori bino byonna byogedde ku mukolo Brigadier Stephen Kavuma abadde akulira ekinyonyi ekyokutaano kwaweereddeyo obuyinza eri amulidde mu bigere Brigadier Mayo Kabango. Omukolo guno gubadde ku kitebe ky'amagye eky'ekibinja ekyokutaano mu Acholi P mu disitulikiti ya Pade.